not cried, but I did want to see. Genda katusoke tunoonyereze. Goseba Burundi ko genda tunyonyera Omunyarwanda waffe wamukoze biki? Ebya Gogo bikyayogeza abamu obwama byengenda okubeera nga nkutuusako jjukira nti nno yafiiridde munangate mu Uganda byengenda okubeera nga nkubuulyakoko Bruno K munange alabiddwako eno ali mu maziga. Oh my god. Chameleone ngenda kubeera nga mbikubuulyakoko mu maaso awo omulundi ogusoose avuddeyoko n'ayimba oluyimba Zari olupya muganda wange bampita Geminati sinza ku Geminati Yugi mu byonna kansuke nkutegeeze nti no kasita obeera nga tonaba kusubscribinga osubscribinge kibeere nga kitambwira ddala kakati nno kansuke nkutegeeze munnange wali ebitambula ku Gogo jjukira nti no Gogo yeefiiridde munnangate mu Uganda era nga wali munnange eggwanga eritwalibwa munnangate Kagame President Kagame wali munnangate e Rwanda kakati nno abamu wali ku mukutu ogwa TikTok batandise okuvaayo bannansi munnange naye akatambi kano omukulu ono muganda wange ekibadde wali ku mukutu ogwa TikTok kibadde kikambwe kye bamukoze bannange mu comment section. Gwe ssebo Bruno K ku lwokubiri wali ne Gogo ku live twagala kusooka kukola investigation tumanye Gogo yali amere ki era yagiryawa Abaganda bange ekiriwo gwe wali naye ssebo tugenda katusoke tunoonyereze gwe ssebo Bruno K genda tunyonyera Omunyarwanda waffe wamukoze biki bw'aba sibutwa yafudde ki ojo tunyonyore kuba gwe wali naye mu Uganda abantu bali kunyumva mu Kiganda cyangwa kabisubiremo mu Kinyarwanda. Gogo yari kumwe na Bruno K uyu nguyu Bruno K niwe uzi ibyo kurya yariye nuza hano yaraye niwe wari wamutumiye Bruno K umukecuru wacu cyangwa se goodbye wacu ibyo kurya yariye yabiriye saa ngapi Bruno K naza dusobanurire naye nno embeera munnangate bwetyo bwekyali era nga wali munnangate mwana mulenzi ye Bruno K alabiddwako wali bambi jjukira nti nno babadde nga bali mwolekeza munnange wali e Rwanda era nga boogezako okulaba bambi Bruno K nga bambi akyali munakuwavu nnyo olwa mukwano gwe munnangate Gogo omukyala Gogo nti ekyamuse munnange nti nno gabadde amawugwe bagenze okuzuula nga galimu amasira kw'ossa ate n'omusaayi byebyo nno munnange era nga boolengera akatambi ako ne manager we yabaddemu wali abadde ayambadde red. not cried, but I did want to see Gogo's body. Mu minsi ibiri ishize yarakomeye kuko yari atarareba umubiri wa Gogo Because this is not the Gogo I wanted to see. Me, I wanted to see the Gogo where is. uri siwe Gogo yashaka kureba yahoraga ashaka kureba The Gogo who has told me goodbye. Gogo wahoraga amubwira ati goodbye niwe Gogo yashaka kubona areba The Gogo who sang for me Blood of Jesus. Gogo wamuririmbye Blood of Jesus. As you all are asking questions, I want you to know that if we could do anything, or maybe if we can communicate with God, which we can't, I would ask him to bring Gogo back because we all love Gogo. Ati icyifuzo nuko bidashoboka ati biba byashoboka kakati nno katusabe munnangate omwoyo mukama ate aguwummuze munnangate mirembe kakati nno kankwongereyo ku wali maaso Dr. Jose Chameleone avuddeyo ku wali muganda wange kakati nno omukulu ono abadde yakabeezinga oluyimba lwe munnangate Zari lubadde nga lutambula balukozeemu nnyo munnangate challenge ku mukutu ogwa TikTok kw'ossa n'emikutu emirala lulaze nti nno munnange luli mu kutambula esayidi kakati nno omulundi ogusoose Chameleone avuddeyo ku wali n'aluyimbamu ku wali ebadde live band. Oh my god yonna gye biggweredde actually kansooke ndabe tusooke tulabe embeera nga bwebadde wali mu katambi.
yoyo nno munnanga ate nannyini ddoboozi esayidi eyo nkugambye avuddeyoko wali n'aluyimbamu munnanga ate omulundi ogusoose. Jjukira nti nno ye tyuni ye empya eriko kati essaawa eri mu kutambula empya esayidi eyo. Bwenti bwe nkoze kakasa nti nno osubscribinga koza ate n'okulakinga vidiyo ngenda kubeera nga nkomawoko mu maaso awo n'ebirala katono nnyo bwenti.